Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN era nebaza Mukama olw'ekisa kye ekituwaniriridde okutuusa kaakano nga tuli balamu bulungi tetuliiko kamogo. Tumwebaza kubanga abadde mwesigwa nnyo gye tuli era abadde mugumiikiriza eri obulamu bwaffe ate gwe tuli abantu ebibya ebinafu naye ate Mukama Katonda waffe tatuwabulidde tatulekeredde kubanga akimanyi nti mu butuufu tuli banafu. Tumwebaza olwa programu eno Julira Mukama wano ku lutimbe lwa 3ABN TV era nga program etuweereddwa okubanga tujulira ebyo Mukama Katonda byatukoledde, okusaasira kwatusaasidde, bwatuwaniriridde era n'atusaasira n'atukolamu omulimu gwe. Ffe baani Mukama Katonda baakozesa okubuulira enjiri kubanga Bayibuli etugamba nti mu butuufu ayinza n'okukozesa amayinja naye bw'abanga ddala kituufu ffe baakozesezza tekigwanidde okubeera nga tukisanyukira nnyo ne tugulumiza Mukama. Olw'ekyo kale tuli ba mukisa nate mu studio za 3ABN okukyaza mukyala Dina Kalema okubanga atwongera ku bujulizi okusinziira ku buli bwe yasembayo okutuwa. Njagala okujjukiza nti emabegaawo yakomekereza ng'atubuulira ku lugendo lwe n'engeri Mukama Katonda gye yali amukozesezzaamu n'atuuka n'okubuulira obubaka okuba okubuulira enjiri ey'ekidaala n'asaba Mukama Katonda amuweyo waakiri abakkiriza 30 ababatizibwa gye byaggwera ajja kwongera atubuulire byaggwerawa. Era twakomawo okuwuliriza ng'atubuulira ku musumba Lubwama bwe yamusabira n'atakomaawo n'amubuulira n'enjiri n'amubuulira ekigambo. Era omusajja wa Katonda olwaleero tukimanyi nti omu ku basumba abakulembeddemu mu kkanisa eno ne ku uniyoni. Kale ekyo kirabanga kintu kiyitirivu nnyo. Owulira otya mu bulamu bw'okubeera nga Mukama Katonda akozesezza okutuuka ku ddaala erifaanana liti? Weebale nnyo ssebo mukulu Dembe. Mpulira essanyu lingi nnyo. Essanyu lingi okubeera nga Mukama akozesezza okutuuka. Naye kye njagala okutereezaamu omusumba Lubwama si ye yambuulira enjiri. Nze nazaalibwa nga ndi mu Adventi. Naye wano twagenda naye ng'akyali muvubuka muto mwefoti yange eyasooka ebakka. Anti ngambye nti ng'omubuulira ekigambo gwe n'omubuulira ekigambo weewaawo nga yatudde wali mubuulira ekyo nawulira nga kya ssanyu nnyo kubanga mu kiseera ekyo yali muvubuka muto ddala. we nabuulirira ate nze nkyenyumiririzaamu kubanga yali muvubuka muto ddala naye bwenjogera ekyo yinza n'okuwakana nti weewaawo Mukama nkuumye nampa okukula obulungi nga nkula sikaddiwa ndi awo bwe ntyo naye kyakimpadde lwakumuweereza. Sooka okwatirire mu Katonda. Weewaawo abadde ye asimbudde already naye kale katutandikire nga tuwaayo Esala sokola mse ku mulabi waffe. Nkulamusizza gwatulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Abina tuwereyo Esala eggulawo mu butongole. Mukama omulungi Katonda waffe ojjudde ekisa n'okusaasira. Erinnya lyo litenderezebwe eriweebwa ekitiibwa. Tukwebaza olw'obukuumi bwo gye tuli. Tukwebaza olw'okuba nti otuleese wano okwongera okutegeeza ku bannaffe ku bujulirwa buno. Beera omulungamya waffe mu byonna bwe ntyo bwe nsabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo
obulabi waffe obulungi tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira mukyala Kalema ng'ajulira Mukama engeri gy'amutambuzzaamu mu lugendo lwe olw'obukristaayo. Tova ku 3ABN TV program Julira Mukama. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu senga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobola okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwumulamu era tuli wakati mu program Julira Mukama mu studios tukyazizza mukyala Dina Kalema agenda maaso okutulombojjera olugendo lwe olw'obukristaayo. Mukama engeri gy'amutembeese, engeri gy'amukozesezaamu. Mukyala Kalema, awo wennyini we tubadde we tuba tutandikira wennyini otubuulire olukuŋŋaana lw'olwo lwe wakuba n'osaba Mukama Katonda akuwe 30 yakuwa bameka? Yampa 54. Bonna ne babatizibwa? Bonna babatizibwa. Era nebaza Mukama nti mu kiseera ekyo taata wange yali mulwadde nnyo ng'asulirirwa. Neŋŋenda okuweereza mu effort eyo nga nze mubuulizi. Naye banange njagala mutwale kino nti okusaba kintu kikulu nnyo nnyo era bwe buwanguzi. Nasaba nga nva awaka nti Mukama Katonda nkusaba ontutta okuweereza. Naye nsaba taata wange bw'abanga wakuwummula awummule nga mmaliriza okubuulira. Mukulu ddembe Mukama yannyanukula. Bwe twatuuka nga tukampinze gye tugenze effort yali ya wano mu Wakiso district Ebakka. Twakampinga awo Kaliiti. Naye era bwe natuuka nasaba Katonda nti nkusaba Mukama Katonda sibuulirangako. Naye mu kubuulira kuno effort nga nze nnyimiridde nze mbuulira nkusaba onzijuza amaanyi ag'omwoyo. Mwoyo annuŋŋamye nsobole waakiri okubuulira abantu abanaaba balokoleddwa ne bwe banaaba 30. Ekyo bwe ntyo bwe nakisaba. Buli kiro nagolokanga essaawa 9. Nengolokosa twaliyo ne mama wange mama Kajimu ne mugolokosa ne mugamba nti gira tusabe. Nensaba Mukama ampa amaanyi ampa obuvumu kuba nali ntidde ye effort yange yasooka. Naye taata wange yali mulwadde. Nensaba Mukama nga bwe nkugambye nti awummule bw'aba wakummula nga mmaze okuweereza. Naye nkyebaliza Mukama nti ng'enkeera tunaabatiza taata n'awummula nga mmaze okubuulira. Ng'omaze okubuulira abantu bamaze okusalawo. Weewaawo basazeewo n'okubalaba mbalaba bali mu ssanyu ppitirivu. Ogambye Mukama yakuwa 54. Weewaawo Mukama yavuba emyoyo 54. Nempulira essanyu. Weewaawo nga taata yali yeebase. Naye ku ssanyu eringi saasobola kubeerawo mu kubatiza. Nali nina okugenda kubanga omulimu nali ngumaze Mukama gwe yantuma. Neŋŋenda. Abantu abo baabatizibwa 54. Naye nga maze okuziika taata nakomawo. Abantu abo ne bakuŋŋaanyizibwa bonna abaabatizibwa Ebakka. Ne bansaasira ne njogera nabo ebigambo ne baŋŋamba naye oli mugumu olaba
wabuulira nga taata ali bubi nnyo ddala nabaddamu ne mbagamba nti taata wange si maanyi gange sinze nina obulamu bwe Katonda yabulina n'olwekyo Katonda bw'abanga ntumye okuweereza nali nina okujja okuweereza omulimu Mukama gwe yantuma okukola ebaka era Katonda n'akunyweza webale nnyo n'anyweza kye nakola nabagamba nti maama ne baganda bange nti bwe mba sinnamala kubuulira temubaako kye muŋŋamba ngenda kumalayo twabuuliranga mwezi weeks 4 ngenda kusabira taata nga nammwe bwe musabira bwe muli naye bwe ntyo bwe nabagamba naye ne neebaza Mukama nti yankolera ekirungi ekisingako kuba oba oli awo singa naterebuka nti taata mulwadde sijja kgenda kubuulira oba oli awo emyoyo egyo tegyandivuliddwa kale ekyo nenkyebaliza Mukama nentegeeza gwandaba nti bulijjo Mukama bw'aba akulonze ogenda okumuweereza genda ekyasinga teweekomoma webale nnyo ate abakyala tutera okutya ne twekwatakwata ate kino sisobola sikola ki naye njagala okubuulira gwa andaba nti bw'oteekomoma n'omanya nti Katonda yakulembedde mwana wattu biba byangu biba byangu ate binyuma naye ate nga kisa actually njagadde okusoma ekyawandiikibwa kino bayibuli eyogera mu Zekariya essula ya 12 olunyiriri olw'10 bayibuli egamba nti nno njogera ku gundi ku mwoyo ow'ekisa n'okwegayirira kubanga n'okusaba kuno kwennyini kitugwanidde okubeera nga tusaba Mukama Katonda atuwa okuyaayana mu mitima gyaffe gyali asobole otukolera agamba mu lunyiriri olw'10 nti era ndifuka ku nnyumba ya Dawudi ne ku abo abali mu Yerusaalemi omwoyo ow'ekisa n'ogw'okwegayirira ogw'ekisa n'okwegayirira era balitunuulira nze gwe baafumita era bali mukubira ebiwoobe ng'omuntu bw'akubira ebiwoobe omwana we omu yekka era balimulumirirwa omwoyo ng'omuntu bw'alumirirwa omwana we ow'olubereberye kale okuyaayaana okwo bwe kubeera mu mitima gyaffe ne tubeera nga tumanyi nti Mukama Katonda yakola atuyisa newe tutalisobodde nkuba mu akafaananyi nga taata mulwadde kabe kasinge wali naawe kennyini nga omulaba abuleeta buli n'olwemba naye alabika kati ali ku drip anaatera okgenda naye n'osigala nga obuulira weewaawo nasigala nga mbuulira era bwe kityo enkeera ng'efo tyewedde n'awumula n'eŋŋenda mbadde wano nti bwe nakomawo abantu bansanyukira nnyo nnyo abaabatizibwa eky'omukisa omulungi twafuna mangu awagenda ekkanisa abakkiriza abo ne bafunirwa aw'okuzimba ekkanisa era ne wenjogerera ekkanisa weeri ebakka era eri mu disitulikiti ey'e Wakiso gyensinziza Wakiso disitulikiti naye n'ekirala ekinsanyusa nti buli lwolaba ku bibala ebyo owulira essanyu neebaza Mukama nti nabuulira effort eyo mu 1990 1990 naye ne kaakati nkyalaba ku bibala weebali abaabatizibwa mu effort eyo Mukama abakuumye weewaawo ng'abamu baawummula naye abakyaliwo weebali era mbatumira nnyo abebakka mbaagala nnyo Mukama nsaba atuwanguzise ffenna olutalo luno n'olugendo lwe tutambula tulutuuse gye tulaga Mukama waffe yeebazibwe weewaawo weebale omulimu ogw'enjiri okyagutembeta okuva ku lunaku olwo okutuusa olunaku olwaleero leka Mukama yannyongera amaanyi era omulimu ogwo nkyagutwalira ddala mu maaso sirinaayo mulimu gunnyumira nga gwakubuulira njiri tubuulira okuva ku lunaku omulundi gwo gwasooka okulinnya ekituuti otutambuza otulage engeri Mukama Katonda gy'akukozesezzaamu mu kubuulira enjiri weewaawo okuva mu 9 we natandikira okubuulira enjiri ey'ekituuti ate si yeyokka nga bwe sifuna kituuti ngenda n'enkampinga n'embeera nga ndi mu kuyita abantu naye ate omukisa gwe nasinga okufuna saayitanga nnyo bantu eyo mu effort nasomeranga basumba ebyawandiikibwa
ekyo ne kimmangula kwegamba nenfuna obumanyirivu obw'amaanyi n'omwoyo ogwagala okubuulira. Amina. Kubanga nzijukira mu 92 twakuba effort abasamaliya, waliwo ekibiina eky'abasamaliya weewaawo kigenze kiggwamu mpola amaanyi, naye nkakasanga Mukama bw'anaaba asiimye kijja kuddamu amaanyi. Omulabirizi eyawumula mulabirizi Kakembo omulabirizi Kajja James Kajja yali mu kiseera ekyo nga ali ku bulabirizi ng'atwala ebyenjiri. Kaakati nga abasamaliya tuteekateeka effort ennansa naawo. Twateekateeka effort mu 92 nennondebwa okuba nga nze musomera ebyawandiikibwa. Nasanyuka ne ŋŋamba nzaani asomerwa omulabirizi Kajja ebyawandiikibwa. Munange nga okubuulira kugenda mu maaso nga nsoma byawandiikibwa. Awo nafuna obukugu kubanga si ye yekka, era twabatiza abantu bawera 10 mu effort eyo mu 92. Era neebaza mwenna abandaba alaba ku musumba Kajja amuneebalize nnyo kuba yantendeka okubuulira. Ate njagala okutegeeza nti buli lw'obeera n'omuntu nga gw'osoma ebyawandiikibwa, era nze mwe natendekerwa okubuulira, saagendako bugema, saagendako wabula mu kusoma ebyawandiikibwa ng'omwoyo agenda anzijayo anjigiriza. Ne seminars zempiseemu ez'ebyokubuulira enjiri ennyingi. Kakati munnange nga tuuka nansana nga nsomanga byawandiikibwa, naye njagala obbabuulira nti enjiri tekolebwa ku katuuti kwokka. Nga nsoma ebyawandiikibwa, Mukama yannyamba, ndi musomi mulungi owa Bayibuli okutwalira awamu, yanjigiriza. Mukama yanjigiriza okusoma Bayibuli. Kaakati mwalingamu abajja nga bawuliriza obubaka. Omwo mwe mwali omukyala bambi yawummula, baali bamuyita Namukijja. Naye Namukijja effort egenda okuggwa ne bwe yali egenda mu maaso nga neetayiranga jjangaga, naye mukyala Kalema gwayiga otya okusoma obulungi bw'otyo Bayibuli? Ne mugamba nti naawe osobola, nja kusabira. N'agamba nti ate nze ekindeeta buli lunaku wano mwattu weesiba bulungi Gomesi, ekyo saagadde mu kitwale nnyo, naye njagadde okutegeeza nti ebikolwa n'engeri zaffe zibuulira enjiri. Era okumaliriza effort nga Namukijja abatiziddwa, naye ng'asinzidde ku nnyambalayo enneeyisaayo ye musise n'ategeera Katonda wo. Nasomangamu Bayibuli eyo. Ate nno ebiseera ebyo nali nga nsoma Bayibuli nga nze nsoma Vanjiri ne Kuruhani byonsatule. Mukama nze ankozeseza era Mukama mmwebaza n'obulamu bwampadde. Namukijja bw'akyuka nentandika okufukamira ku maviivi n'ensaba ti Mukama Katonda nnyamba, omuntu ono akyuse lwa ngeri zange naye ananywera mu kkanisa. Namukijja yanywera, Namukijja n'abeera omubuulizi w'enjiri, Namukijja n'aweereza mu kkanisa ng'omudinkoni, era yagenda okuwummula nga mu Adventist ow'amaanyi. Weewaawo. N'olwekyo mwekyo nayigamu kimu nti tusabirenga bannaffe mu mbeera zonna, oba akyuse oba tannakyuka, tubasabire, okusaba kuwangula. Mukama waffe yeebazibwe. Omulabi waffe omulungi, olina abantu b'obuulira ekigambo, ye abaffe bw'omala okubabuulira ofuba ku maviiviigo okulaba nga banywera mu kukkiriza. Ebyo byonna Mukama waffe Yesu Kristo byatwagaliza ffe ng'abakkiriza. Ayagala bwe tuba nga tubuulidde ekigambo, abantu tetubaleka bwe tutya amakungula, tetugaleka tutyo. Tufube okulaba nga tubawa obutebenkevu mu kkanisa okubanyweza. Awo nno ekigambo kya Katonda kiwulukuke, kyongere kisaasaane, kituuke mu mitima gy'abantu. Weewaawo, effort eyo yanyuma nnyo, yali nnungi. Ate n'ekirala,
ekyokuyiga kye nayiga mu effort eyo waliwo omukyala Musumba Kamya kino nkyogera tulemenga okweganya okuweereza Katonda. Omukyala oyo yali mulwadde Musumba Kamya omukyala we Musumba Kamya atera okukola follow-up naye omukyala yali mulwadde. Mukyala oyo yakola mu effort nnyingi naye ng'omulimu gwe gwakubeera mu power house eyo nga ye musabi. Naye ku olwo tujja mu effort eyo yali mulwadde amagulu nga tasobola na kutambula. Naye yasobolanga okuvanga mu power house n'atambulako awo okumpi n'agenda okuyita abantu. Ekyamagero kikino omukyala mu wiiki emu yali awonya amagulu nga tegakyamuluma. olw'okubakola omulimu gwa Katonda. Weewaawo era twamugamba maama onoosobola ng'oli mulwadde n'agamba nti nzize kuweereza Katonda ajja kunsobozesa. Kale maama waffe oyo mukyala Musumba Kamya kyakulabirako kirungi nnyo mu mulimu gwa Mukama. Ate era nga ne mu Bayibuli tulina ekyokulabirako ekyomukyala Bayibuli gweyogerako mu Luka essula ey'okubiri olunyiriri lwa 27 eyabeeranga mu nnyumba ya Mukama ng'asabanga yeegayirira gwe mulimu gwe yakolanga. Ekitegeeza munnanga ali ku ludda olwo tolowooza nti nno bw'obeera mu kkanisa nti tosobola kufuna olina omulimu n'okufukamira ku mavivi weegayirira ku lwa saaviisi ku lw'abasumba ku lw'endiga za Katonda ku lw'ebintu by'olaba nga tebiteredde mu kkanisa. Okwo kwe kwegayirira Katonda kwayagala twegayirire. Kutyo tumanye okusaba lwe lujegero olutugatta ne Katonda. Amiina. Era bwe yasabanga munnange neebaza Mukama nti effort buli gye yakolamu yalaba omukisa okutwalira awamu. Kubanga Mukama yatugabiriranga mu biseera ebyo n'ebyokulya tebyali byangu nnyo naye ng'atugabirira ate twakampinga abantu 100, 200 abenkana bwe tutyo naye nga Mukama atulabirira. Omanyi waliwo ekintu kye mbadde ndowooza actually bw'obadde oyogera ku mukyalo oyo okwegayirira. Omanyi bwe tubanga abantu bakupya olukuŋŋaana abamu bagenda ne balowooza nti nno olukuŋŋaana oyo musumba ajja kujja abuulire oba abayimbi bayimbe kiggwe. Kale abantu abamu ne babeera nga yajja buzzi mu lukuŋŋaana n'afuna n'agenda naye nga tamanyi nti naye alina kyayinza okubeera nga agattako ku lukuŋŋaana. Awo wennyini we tugenda okutandikira. Omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN bwe tukomawo awo wennyini we twagala tutandikire tutegeere mukyala Kalema omukyala Katonda gwakozesezza okubuulira enjiri atubuulire engeri gye bitambulamu naawe kennyini engeri gy'osobola okubeera ekitundu mu kaweefube ow'okutambuza ekigambo kya Katonda oba okubuulira enjiri mu effort. Tovaawo. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero
akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN TV era omwanjuzi wo nze Ddembe Habert Sekanyumiza. Katugende mu maaso ne mukyala Kalema ayongera okutunnyonnyola kubanga mu butuufu okuva mu mwaka ogwa 1909 abuulira njiri okutuusa ku luno lunaku olwaleero. Kale kyewuunyisa engeri Mukama Katonda gy'akozesaamu omuntu emyaka gino gyonna naye nga talina n'olunaku n'olumu we yali atendewaliddwa kugamba nti alekulidde abivuddeko. Era siyinza n'akamu kulikulira. Tujja kutuuka waawo ojja kumbuulira engeri gy'ofunamu amaanyi gagakusindiikiriza buli olukedde. Twagadde wali otubuulire omuntu kati mu lukuŋŋaana oli omukyala ye yali asaba. Buli omu asobola atya okubeera ekitundu ku lukuŋŋaana? Buli omu asobola okubeera ekitundu ku lukuŋŋaana atya. Katonda tumanyi nti yatuwa ebirabo. Otyo. Awo we waviirayo ebirabo byo Katonda bye yakuwa. Amiina. Era nzijukira nga tukyali mu effort ebakka twalinanga omukyala nga bamuyita Namubiru. Yasabiranga bwayiise. Namubiru ng'agenda eyo bayitayo mu kitooke nga ye gy'ayita abantu nga gy'alaga. Namubiru kye namulabako yakozesa ekirabo kye ate ne kikola. Kubanga ebidaala twalina bibiri, omusumba waffe eyawummula mu biru yali awo Kaaliiti nga ye waabuulira nga nze ndi bakka. Naye Namubiru yagendanga mu kitooke n'aleeta abantu kwegamba yatugambanga nti nze bwe nsanga baanula mwanyi nga mbayambako nga twanguya nga tugende bwe nsanga ayoza bintu nga mwolezaako nga bajja. Namubiru yajjanga n'abantu abasukka mu 10 nga bamugoberera okukakana ku kidaala wennyini. Ate bwe yatuukanga awo n'abaaniriza bajjeeko abaana n'amuggyako omwana n'asooka amutuuza kwegamba nga abalabirira abasajja ng'abajjako eggaali ng'eza mukululirako mukyala n'akwata eggaali y'omusajja n'agisindika n'agiwummuza ku kifugi. We yeetaaga okubeera paakingi y'eggaali. Kaakati Namubiru n'akozesa ekitone eky'essanyu Katonda lye yamuwa ng'asanyukira abantu. Era twagenda okuva mu effort eyo ng'abantu basukka mu 10 ababatizibbwa. Abava eyo Namubiru baanona baayaniriza. N'olwekyo si yabuulidde enjiri, si ye yabuulira naye akozesezza enjiri okuyita mu kitone Katonda kye yamuwa. Kale nno gwandaba olina ebitone bingi bireete bikola omulimu gwa Mukama. Oyinza okwogera obwogezi ng'eddoboozi lyo ddungi, eddoboozi eryo ne lisikiriza omuntu n'ajja n'awuliriza obubaka. Nze kw'okuba eddoboozi lyange weewaawo liri bwe lityo lireekaana buleekaanyi saafuna ku ddoboozi ddungi naye ate era mu ddoboozi eryo Mukama nkozesa. Kale nno abalala mulina ebirabo ebyokukola ki ebyokgenda ne mubeera nti muyamba abantu eyo ne balaba nti okubayamba eyo ewaka waabwe basobola okujja ne bawuliriza obubaka. N'ekirala abantu tuveemu ensonyi. Naddala abakyala simanyi lwaki tulina ensonyi. Ate nga Katonda yatuwa ebirabo n'amaloboozi amalungi n'embeera yonna. Ekyetaaga kwe kuvaamu ensonyi ate ne weetutuuse kati ssebo mukulu Ddembe. Enjiri ngikutte kannabwala ey'okugaba empapula ez'okusoma. Weewaawo oli kwegamba n'afuna kyansi esoma ku kigambo kya Katonda. Era mbakubiriza gwandaba twala obubaka obwo kubanga olupapula lubaamu ebyokuyiga byonna Bayibuli n'ogiyiga
ebya development mwebiri empapula ezifaananako ng'ezo zisanyusa nnyo abantu kyendabye ate ne bajjumbira okuzisoma kubanga ekiseera kijja kutuuka nga tetukyasobola kuyimirira kubuulira naye ng'ate ekiwandiiko kyo kisigala kiwaguza kivudde mu mikono gy'ono kizze mu gy'oli kigenze mu yafeesi otudde katebe awaka muyiga mu lupapula omwo abantu singa tunakola enjiri eyo ssebo mukulu dembe enjiri ejja kugendera ddala bulungi okutuuka mu buli maka nze kye nalowooza nti singa ekkanisa emu bweti bonna bafuna emikwano ne bagenda buli omu n'agenda negwatuukako disitulikiti ku disitulikiti nga tukola ekyo weewaawo nazino eza effort nungi nnyo naye ate enjiri ey'okukatebe mwatwesa ensera kubanga emalako ekyalo kyonna bwe tuba nga tufulumye nga tugenza okugaba empapula ezo n'okuyiga ne bannaffe bayibuli n'evvanjiri nze evvanjiri eyo ennyumira era mwensinza okubuulirira abakatuliki kubanga nayo yennyini vanjiri eraga nti Saturday lwe lunaku olw'omusanvu ye Sabbato okiraba awo bw'omusomerawo era bangi bakisomye ne bategeera Kristo era ne bagamba kale lwaki bino tebabitubuulira kubanga bba abamu tebasoma vanjiri babasomera busomezi ndowooza ne bayitawo awo naye ng'enjiri ey'okukatebe nsaba nti tugitwale mu maaso tusobole okubuulira enjiri etuuke ebune ku buli muntu yenna Yesu akomewo ekitegeeza mu kibiina bwe tugamba nti nno kakati ekkanisa eyeebakka wakiso eweereddwa obuvunaanyizibwa obwa effort bweti ne bweti buli wa Luganda mu kkanisa avunaanyizibwa buli wa Luganda mu kkanisa alina kyasobola okukolawo si buli muntu nti alina okulinnya ekituuti si buli muntu nti agenda kufumba si buli muntu nti ajja kufukamira ku maviivi asaba abamu bayinza n'obutasobola kusaba naye ate buli omu ayinza okubaako ne kyakola oyinza okubaako ne gwoyaniriza kabe kasinga eggwe Katonda akuwadde kasente fuba okulaba nti nno at least akasente ko kalina kye kakola oyinza okuba nga gwe ate Katonda yakuwa musiri oba walima muwogo wo n'oleetayo ensawo oba ttooke tuleme kwogerera muwogo n'amatooke tugayunje tugagabire ku bannaffe baliraanwa ng'abo ate Katonda akolera mu bumu bwe tubeera nga ffenna tussa kimu ate amaanyi ga Katonda goolesebwa nnyo genda maaso kaakati ngenda maaso effort weewaawo nasanyuka nti 94 otyo 92 nali nsobera musumba kajja kaakati 94 wano nno ogenda owagalwa mpagalwa ogenda oyongera kutumbira 94 nali Makerere naakulabye nga nze ntwala by then ekibiina ekyo ekyabakyala kigenze kigaziwa kati women ministries naye luli yali Doluka Doluka wamuwulirako mu kanisa nga tulinamu ekitongole kya Doluka Doluka nga tumumanyi mu byawandiikibwa nti yagabanga n'atunga engoye n'azigabira abantu ezafulungu na biki na biki naye ne Doluka twakirina nga nze nkikulembera mu kiseera ekyo aba Doluka ne tuteekateeka okubuulira enjiri ng'abakyala tugiteeketeeke era Mukama yakikkiriza enjiri neno yali nnungi ate yalimu okusomooza n'ebirala naye byagenda bitya si wala nnyo era gwandaba oyinza okuba ng'omanyiiyo erudda wano Ekigoma ne Kawoko Nansana kati Kawoko Kigoma ali mu Nansana twakola effort eyo ate olaba kyenda nakola nempulira nga nkutta omuliro naye kaakati 94 sitaani ajja era gwandaba manya nti sitaani tayagala kubuulira njiri kubanga sitaani alwanagane ne Katonda yandeetera mwoyo wa kutya owulira nga twateesa mu lukiiko n'abakyala nti nze effort eriddako
nze ndigibuulira ey'abakyala. Otyo. Kaakati tutuuka mu kiseera ekyo Musumba Mubiru yali Makerere nga tutandika twagala genda Katoolingo eyo kolayo effort ye bakka Katoolingo bakka Kaliiti. Kaakati nga sente zisooka zibula. Sente bwe zibula nga tugamba kino nga kitalo nga Musumba yani anaabuulira nga abakyala bagamba nti mukyala Kalema yagamba yajja okubuulira nkubuulire mukulu Demba omutima gwanjira bwe twa neŋŋamba ate nze gwe balonze naye nembeera awo nga ndowooza okutuusa lwe nasaba neŋŋamba Mukama gwo nnonze nkozesa mpa amaanyi sente zaalabika ne tusobola okukola ki okugenda tezaali nnyingi naye olw'okukkiriza twagenda era Omusumba Mubiru yalina okumalirira yalinanga ng'ekintu enjiri amalirira bw'aba agambye nti ejja kukolebwa ng'ejja kukolebwa n'amalirira ne tugenda. Kaakati tutuuka mu kiseera ekyo nzijukidde teyali Musumba Mubiru yali Musumba Wandekera ng'abakyala tugenda gindi wano Kigoma nawa ne Kawoko tutuuka eyo ng'abali ku ground ab'ekkanisa mukulu kyapa nga bamaze okugaba ababuulizi ti mukyala Kalema ali Kigoma ate mukyala Muwanga oyo nno ya mugenzi bambi yeebaka Kawoko. Kakati bwe tuuka eyo balambudde ebyalo nga bajja basinkana Kawoko ng'eriyo abasamize bangi ne balujuuju bangi. Jjukira nali naakakola effort M9 wali ebakka. Kaakati ne mbagamba bannange mugenderedde ki nze okuntwala mu basamize besijja kusobola besibuulirangako n'abatamiivu omwoyo w'okutya omwoyo w'okutya olwajja. Kaakati nga mukulu kyapa agamba mukyala Kalema gojja okugenda wali ng'angamba nti kale Mukama bw'abanga kyakkiriza munange effort ng'etandika nga ngenda Kawoko nga ne mukyala Muwanga naye asigala Kigoma nga munange tubuulira weeks 4 naye ekyandeetera essanyu nti abantu b'e Kawoko bajjirawo mu effort mu bungi kubanga ba campers baali bakola omulimu gw'amaanyi webale nnyo nga batuukayo ate nga baagala era bwe tugendanga mu mulimu gw'enjiri tugende n'okwagala. Teri mulimu gunyuma nga gwa njiri, teri mulimu gwe tuyinza kufunamu mikisa nga gwa njiri kubanga Katonda yennyini ye yatutuma. Munnange ng'effort etandika nga bagenda mukadde Sebuliba ne kaakati akyaweereza ye yansomeranga ebyawandiikibwa kati nga naawe kati bakusomera ate nga watandika gw'osomera nze nsoma munnange nga yansomera ebyawandiikibwa nga tutandika nga bagamba tetulina kwaya tunaakola tutya omulimu era njagala okutegeeza gwandaba nti effort nnyangu nnyo nga tolina kwaya evudde na bweru kubanga omulembe guli baayagalanga nnyo n'ennyimba ezo abakuŋŋaanye kati nga bo bennyini be bayimba ate nno be bayimba bennyini neŋŋamba abange ku kidaala kuno kuliko abaweereza abasukka mu 10 mukwate ebitabo by'ennyimba ebyaffe mwekole mu kwaya si ffenna nga kwaya besootinze kwaya eyimbira abagenyi munnange nga bayimba abagenyi nga bagamba ate bana aba Seventh Day nga bayimba ennyimba ezinyuma ezirimu ebigambo ebirungi munnange nga bajjanga newa kiseeri baavangayo nga bawulidde ku muzindaalo mu biseera ebyo nakozesanga mizindaalo gya Radio Uganda omanyi kati ingini yaffe Luse Kigozi ye yalingayo era ng'agimpa nga giwawuddwa bulungi nga gikuba eri Wakiso abamanyi Kawoko lwali lumu nga waliwo omuvubuka yali mutamiivu lujuuju ng'ajja ng'ayogera eby'ekitamiivu byonna bw'ajja mu kiseera ekyo nali nkutte vanjiri nga gye nsoma
ngaga eyo vanjiri ngimanyi nga muyita jangu kwata mu katono nnyo eyo vanjiri ngimanyi ngitegeera bulungi lindako katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini bwe tugenda okutandikira ku butamiivu tova ku 3ABN TV eno program Julira Mukama. Oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba? Hallelujah, 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 hallelujah. Weetaaga okumanya engeri gye basengekamu ennyimba. Solo fa do 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 mi mi so ebyengeri eyo twayimako mu primary do re mi fa so la do do ti da so fa mi re do. Yes sir. Kino kirala okuyimba n'oyambuka bw'oti n'okkira amadaala ne akoba oyimbi ako kye kipimo akati do re mi fa. Omanyi amaanyi agali mu kuyimba. Ennyimba zino zeesigama ku byawandiikibwa. Ebyandikibwa si byesigama ku nnyimba. Program Yimba Nange ekuleetedde ekyokuddamu eri ebibuuzo byo byonna. Sinza Mukama. Tega 3ABN TV ku ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi buli Saturday ng'oli nange omwanjizi wa program Yimba Nange Elizabeth Ndagiri. Kulikayo mu kaseera ako kuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Tuli mu studios n'omuzaana wa Yesu ayayaana mu mutima gwe okubuulira ekigambo kya Katonda. Omusajja Yeremiya yagamba nti ekigambo kya Katonda kiringa omuliro ogwokya oguli mu magumba gange muli munda era bwe sikyogera mpuliranga nsaanawo. Ne Pawulo kennyini agamba nti bwe mbanga sibuulidde ndabira ddala nga nze kennyini nze nfiirwa nze ndiko omutawaana. Aho wennyini obadde okyatubuulira ku lujuuju. Omuvubuka oyo baali bamuyita Ssenyomo mujjukidde. Ssenyomo ng'ajja ng'atamidde yenna avuyabuvuya kakati gwe abuulira biki evanjiri togimanye nga mmuyita nga mmugamba Ssenyomo jangu okuva ne leero gw'ojja okusomanga vanjiri eno tugenda kubuulira babiri. Nze ng'agenda abadde agira ng'ajja nga addamu ku maanyi ng'ajja ku kituuti. Era tugenda okumaliriza olukuŋŋaana nga vanjiri eyo Ssenyomo asazeewo kubeera Omwadventist. Agulumizibwe Yesu Kristo. Era ye yasooka okubuuza nti kaakati tutegedde amazima by'otubuulidde ddala tubitegedde naye bwe tuva wano otutwalawa we tunaasinzizanga. Otyo nga mbagamba nti ate mufaayo. Nga Ssenyomo yakubuuza yambuuza obutamiivu waddanga kati ekigambo kimu wa gye tulaga okusinza munnange siikuluisa eyo effort eyo yafunamu okusoomoozebwa nti abantu bajjanga nga banona bannaabwe mu kidaala muzze kukola kyeno ng'era bw'obitegeera muveeyo nga babalabirira bulabirizi. Kati omu kye yava awandiika ekibuuzo kye n'amala okiwandiika yakisuddeyo yawulira sikisomye yawanika omukono ambuulize eddala n'agamba lwaki jangu ogendeko eno mu kereziya nabo basomesa evanjiri. Evanjiri yaabwe Omwadvento nemugamba nti omanyi nemugamba omanyi nze sajjirira makanisa naleeta kigambo ate ne tuteekawo n'ekidaala wano buli ayagala okuwulira ajja wano mubaleete wano naye sijja kulumba ki makanisa. Munange
okukakana nga olwo nange ntegeezeza ku musumba ne mugamba musumba kakati tukoze tuti abantu bambuuza we banaasabira kuba awe ekkanisa ng'eri nansana ate jjukira nti bano bapya bali eno mayiro oba ziriwo 3 bwe bityo munnange kyetuva musumba aga nti aa musumba Kakembo ali mu Amerika ate wano wazaalibwa era kijja ky'abanankani abo ab'Embogo kyalo kye wennyini awe basibuka Ssaabalabirizi Kakembo munnange bw'akuba essimu ng'ayogera naye ng'agamba wano tubuuliddewo enjiri tewali kkanisa ate abantu batubuuza we tunaabaleka olwo nga naakabuulirawo ekisibbiri munnange era nebaza Mukama yakozesa omulabirizi Ssaabalabirizi Kakembo teyasibamu ng'aweereza ssente aweereza ssente ekkanisa ezimbwe bwe zajja nga tugula ekifo nga tuteekawo ebiwempe byaffe nga bw'omanyi nga bagira ki baazimba n'amaanyi nga bateekawo kanisa nga batandika kugira ekiseera kiyita Ssaabalabirizi ayongera olwo nga eka agulira ddala ziri 4 eziriko ekkanisa yeekawoko olwaleero ekazi ziri 4 abandaba muyozeyoze Ssaabalabirizi Kakembo olw'ekyo kyeyakola abalala bayinza obutakikola ne bwaba nesente yadde wenzaalibwa webale nnyo ekkanisa weeri ate kyenasanyukidde nnyo nti yateekeddwa ku lunaku olwa Ssabbiiti ewedde kanisa yeekawoko nga n'ebibala bikyaliwo ebimu abalala baawumula baafa abalala baasenguka nga naye n'abaliwo weebali kale nno kyenjagala okugamba buli omu nti omulimu tulemenga okutya kubanga nali ntiddeyo n'abasamize twababatiza nno ssebo abasiraamu ne tubabatiza bano balujuuju basenyomo bonna ne tubabatiza omwoyo w'obunnabbi atugamba omukyala Ellen White sister Ellen White awandika ng'agamba there is no man who is beyond the touch of Jesus for salvation teri muntu asukulumye kwatibwako kwa Yesu Kristo n'afuna okulokolebwa kitegeeza oli ayinza n'okubeera ng'ebintu byakola butuufu nga biragira ddala nti ono agenda mu geyeena naye Yesu bw'amukwatako olaba yakoma ku mubbi mudakiika ntono nnyo simanyi oba kiseera kyali kyenkana ki kye baayogerako awo ku musaalaba akatini nnyo n'amugamba bw'otuuka nga mu bwakabaka bwo tonneerabiranga onzijukiranga n'agamba era ojja kubaayo kale ndabira ddala nga okwagala kwa Katonda amaanyi ga Katonda agalokola teri muntu asobola gapima ate ffe bennyini ffe twefeebya bwe tusalawo okugamba nti twekomombe naye singa tumukkiriza akole mu ffe era omulimu gwe guba gujja kweyoleka nti Yesu yagukoze otyo kakati okuva ku efoti neebaza Mukama nti antadde nnyo mu kitongole eky'ebyenjiri buli lwe balonda buli kyebampa nti gwe okulembera ebyenjiri ekyo nkyebaliza Katonda seegulumiza naye kirina kinene nnyo kyekikoze ku bulamu bwange kubanga enjiri mpulira nga njagala buli lwensoma nga Katonda agamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri olaba natuuka ne mu Amerika ntya si alive nga bwendi naye empapula zange n'ebyogera byonna byagenda mu Amerika ne bibuulira ekigambo weewaawo ne bibuulira ekigambo Mukama agulumizibwe kale nno mikwano gyange abaagalwa bw'oba ng'oli mu nsi ng'osobeddwa kkiriza Katonda kkiriza okumuweereza ye yakulembera wali olabye awerekera nga yakulembera naye ye kati yakulembera n'akutwala n'okola omulimu baliraanwa gye bali naye tetusobodde kwogera nabo gende wa muliraanwa
nze mwattu nkirabyemu omukisa nali neefettafetta timuliranwa tampulirize naye omutandika otya otandika na kumwagala balina ebizibu baliranwa abo bemulaba gendayo omusabire kakati oluddako oddeko ne feezi endala oba omutwalidde kyakuyiga oba obikkudde ku bayibuli ne musoma gwe mulimu ogwo ogutwetaagisa mu kiseera kino ekitono kye tusigazza kubanga ebintu byeyongera kaluba ne ssente zongera kubula naye ng'ate twatuma okukola omulimu ate ng'omulimu gwa Katonda weewaawo ye kennyini ajja kuguggusa era agugusizaawo agambye wano kankusomere kino ekyawandiikibwa esebo Mako essula ye-16 olunyiriri olwa-20 agambye bali ne bafuluma ne babuulira wonna Mukama waffe ng'akolera wamu nabo era ng'anyweza ekigambo mu bubonero obwakiddiriranga. Amiina weewaawo Katonda akolera wamu n'abo abafulumye weewaawo ebigambo byabwe n'abinyweza n'abitikka n'amaanyi ge obubonero ne bukolebwa. Gw'abadde atudde obutuuzi mu kkanisa Katonda akolera wamu n'abakoze eki abafulumye tetujja kuba na kutya era bwe navaawo kawuko ne ngenda mu Zefoti nja kujja nga mmenya mpola mpola kubanga wangi gye tutuuse n'eggulu twatuuka. Otyo tubulire ku lugendo lw'eggulu olugendo lw'eggulu mikisa gye nfunye saasoma nnyo nze gwe mulaba ndi bwa siniya 4 naye Mukama nkozesezza natuuka ntya okusoma ennyo omanyi n'okusoma ennyo abantu simanyi tuli kiwogerako kubanga okusoma ennyo oluusi abantu balowooza nti kwe kubeera nga okenkuse ogenda accountant oba looya naye ng'ate okusinziira ku kusoma okutugambibwa okwannamaddala kwe kutegeera Katonda n'omwana we Yesu Kristo kwe kusoma okwo okwannamaddala kwe kumuweereza ku mulimu gw'abaakutumye mwattu awaakuwa amagezi kankubuulireyo kano era mu njiri eno abamanyi Adley Campus mwabandaba nze navuunulira mukyala Adley Campus nga mututte mu maka g'omuntu omu yasalawo okubatizibwa ate eyo ngenze wala ndowooza ndituukayo olulala kaakati tugenda tutya waliwo eyaŋŋamba nti ababuulizi muba n'ebigambo bingi anti Mukama yabituwa munange nga banonda kukulembera abakyala mu byenjiri ku Uganda Union myaka 5 beku kaakati ekyantuuse eggulu ebiseera ebyo Ssaabalabirizi wani ye yaliwo nga tuteesa abakyala ku lukiiko lwa Uganda Union nti tulina okugenda eggulu tubuulireyo enjiri ebiseera ebyo byali bizibu nga waliyo ne ku lutalo eggulu naye neebaza abakyala abandaba mwenna mutuuke ku bakyala mu kiseera ekyo abaagenda eggulu munnange nga olunaku lutuuka entalo gyeziri nga lukyakoya munange nga tuleeta baasi nga tugisimba ku senta nga tugamba kaakati abakyala ne kago zaabwe bali awo temulinnya kansooke ngende mpite Ssaabalabirizi wani ajja atusabire Ssaabalabirizi bwe yatuuka awo yeewuunya bannanga abakyala mmwe abandaba mujjeeyo obumalirivu bwammwe kubanga Mukama mmwe be yawa obumalirivu obwabatambuza ne bubatuusa ku 5 okulaba Yesu waaziikiddwa era ne muvaayo nga mmwe musoose okubuulira enjiri abakyala muddeemu amaanyi mwongere amaanyi omulimu gugende mu maaso kaakati munnange nga tumugamba tusabire n'aŋŋamba Dina Kalema musazeewo mugenda tiyesebo tolaba kagoza abakyala twagenda baasi namba twatuuka eggulu twatuuka budde bwa kiro kubanga wala tetwava eno leeti bwe tutuuka eggulu batuwadde aw'okusula tusuze enkeera lwe lwali olw'okubuulira nga bagaba handbills kaakati kye nagambye ti Katonda akozesa eyasoma n'ataasoma awo kati eyasoma waaviirayo era yagenda muteeketeeke mukyala Keti Wadega oba ndaba abandaba mwenna mumutegeeze nti Mukama yeebala omulimu gwe yamukozesa eggulu naye sinnawulira effort ndala mukyala Wadega
endala zibeerewo eziddirira ezo nyingi eziwerekera kubanga mu kuyita mbufunze twava sebe eggulu nga tufuuse beggulu era emyoyo 100 mu omwo babatizibwa. Keti Wadega, Mukama akwongera omukisa n'amaanyi mu kubuulira enjiri. Amina. Weewaawo. Banaye Mukama waffe yeebazibwe mu maanyi amangi ago ng'abakozesa ng'abakyala okubeera ng'enjiri ye esaasana n'etuuka n'eggulu. Olwo nga mwogera lulimi ki? Oluganda baalumanyanga. Abamanyi Oluswayiri eriyo n'Abaganda ate eriyo n'abatali Baganda nga era bw'omanyi ekitundu era kyova olaba nti babikozi abasomera ddala balina diguli betwatwala era yabuulira mu Luzungu yabuulira mu Luzungu abantu ne bakkiriza Yesu era ekkanisa gyeri. Kale nno mukyala Kalema wangisebo ebinyuma tebiggwa malojjo biggwa byokya kakati akasaawa yetusalako naye tuyita okubukeesa nga otuwa bujulizi ate era tukusaba n'omulundi omulala okomewo twongere obujulizi obwo abantu bategeere amaanyi ga Katonda agakola okubuulira enjiri si muntu okubuulira enjiri Katonda kennyini ffe ng'abantu agambye nti tuweeyo emibiri gyaffe nga ssaddaaka kati ye Katonda alyoka atandika okukola omulimu gwe weewuunye. Kale nebaza Mukama akukozesezza ku mutindo ogwenkanidde. Amina. Kacha kaliwo akatalekeka ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe njagala omubuulire mu kamera. Akatalekeka abatulaba ke kano nti Yesu ajja. Akaseera tusigaza katono naye tugende mu maaso n'okubuulira enjiri mu buli mbeera yonna, enjiri ey'okugaba, enjiri eyaki katugikozese nga tetutya kubanga atukulembedde yennyini byonna ate w'amaanyi mwesigwa. Amina. Weewaawo. Webale nnyo webalire ddala webale nnyo okufissa akadde okubeera nga puroguramu eno gy'otabuliro era gwe ataasobola kulaba eri puroguramu eyasooka njagala okujjukiza nga akutegeeza nti tuli ku mukutu ogwa YouTube ku mutimbagano gwa intaneti era osobola okugenda ku YouTube yaffe Avento Production va ezanabansasaana 2 ENTO n'olyoka oteekako productions ojja kuba ng'osobola okwota puroguramu eyo obuliro era oyongere okulaba obujulizi obwa mukyala Kalema engeri mukyala Kalema Mukama Katonda gy'amukozesezzaamu. Kale weebale nnyo okufissa akadde ako tusaba Mukama Katonda akutukuumire nate tusisinkane omulundi oguddako mu program Julira Mukama. Kale katumalirize n'essaala tuweereyo essaala eggalawo katweyombeeko olw'okusaba. Taata waffe omulungi tukwebaza kubanga ggwe ffe bikozesebwa byo tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde nkwebaza olw'amaanyi g'ompadde mu mubiri gwange nkusaba amaanyi ago nsobole okugakozesa omulimu gwo nga bwe watusindika ffenna tugende tubuulire enjiri eri abantu bo. Mukama tuwa amaanyi ago buli kinnoomu asobole okutuukiriza nga bw'otulagira. Yongera okutuwa obulamu obulungi bwetyo bwe tusabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tutyo katuggalewo olwakadde tujja kuddingana nate omulundi oguddako biseera byebimu Mukama waffe Yesu Kristo nga ye mubeezi waffe. Mbeere bulungi mweraba. Tweyanzenge.